Bende basabye nnyini ntebe ow'ekibiina ky'NRM Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ayingire mu nsonga z'abannansi abaagobwa mu birombe e Kasanda ne Bukuya. Dokita Yiga Mike Bukenya Kyabikoola omubaka wa Bukuya mu ssetteeserezo wa Uganda agambye nti bukyanga bannansi bagobwa mu birombe bino ebya zaabu ebyenfuna byabwe byagootaana newandibadde nga batonotono ku bo bazzeemu okuweebwa layisinsi. President yakiriza bannayuganda okweyiyiza mu birombe nga ne bw'obeera ng'omanyi golodi ali mu lujjalo osobola okusima ate ng'ebukuya tujjuza golodi buli wamu. Oluvannyuma ne kizuulibwa nti eno enkola si nnungi kubanga teriyo kifo mu nsi yonna omuntu jakkirizibwa okusima nga bw'ayagadde. So oluvannyuma n'emyaka 5 abantu ne bagoberwa mu birombe era ne banyigirizibwa nnyo era ne bafiirwa. Ekyokufiirwa atonejje n'akikolako agenda tuwa sente basasula. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana mu ssetteeserezo Judith Nalule n'Abakooba agambye nti ebyokugobaganya abantu ku ttaka mu Bendobende erya Greater Mubende birina okusalirwa amagezi mu bwangu kubanga bimala emirembe ku bannansi. Ebibanja n'ab'ettaka ekizibu kikyaliwo n'ekikulu kya byonna nti Pulezidenti Museveni tumulabye ng'avaayo butereevu okulaba nti ensonga ezo ez'ab'ebibanja by'ettaka zigonjoolebwa mu kitundu. Era emisango mingi gyayingiddemu jakubawo ekyokulabirako ng'ewaffe Mityana yateekawo mukulu Walira Abraham ng'akulira ab'ebibanja. Mukulu Walira nene atuukayo Mubende ekigogo abaddeyo ekyankwanza abaddeyo ng'agenderera kulaba nti abantu abo bafuna amazima n'obwenkanya. Omuwala ow'emyaka 13 yeesudde mu mugga ku kyalo kya Katagwa mu ggombolola y'ekabira mu disitulikiti ey'Ekyotera olwa poliisi okukwata muganzi we gw'abadde ayagala. Tumukunde Gloria w'emyaka 13 nga wa ku kyalo ekyo eky'Ekatagwa yagudde mu mugga ogwo gw'Ekatagwa oluvannyuma lwa poliisi y'Ekyotera ng'ekulembeddwamu Akero Judisi ogenda ku kyalo ekyo n'ekwata muganzi we ng'era omuwala kye kimujje mu mbeera n'asalawo yeesuule mu mazzi. Gloria yasoose kutegeeza maama we ekikola kyabadde akoze ekyokulompa muganzi ku poliisi kyabadde kibinyira n'amulabula senga takoma ku poliisi kutamangu mulenzi we yabadde agenda kukolawo akatiisa. Abamu ku batuuze abaddewo ng'omuwala ono agenda ku mugga kigambibwa nti baamulabye ng'akkirira kyokka baase kulowooza nti alimba balabiddeawo nga James Siripa n'akatambaala ke yabadde akutte olwo n'alyoka yebbika mu mugga guno. Kigambibwa nti omugga yabuuseemu emirundi ng'esatu mu mazzi wakati ogwokuna teyakomyewo. Olwo ne baddamu ne bategeeza poliisi ate neekomawo emabega okujja okulaba ogubadde. Poliisi egezezzaako okuwenja ekitundu kyonna kyokka eremereddwa okuzuula Gloria Tumukunde obanga mulamu obanga mufu era nga bwazibidde olunaku lw'eggulo nga talabiseeko. Wabula Akero Judith agambye nti olunaku olwaleero bagenda kuddamu ate kafuba okulaba nga banoonya. Wabula avumidde ebikolwa by'abaana abawala okutandika okwenyigira mu bikolwa by'omukwano nga bakyali bato byagambye nti bibaviirako obuzibu bungi. Ye omulenzi nakati poliisi ekyamulina nga kigambibwa nti bagenda kusooka kunoonya Gloria olwo balyoke batandika ate okujja okumuggyako statement n'ebimukwatako. Olukiiko olugendereddwamu okumalawo obutakkaanya wakati w'abamulekwa ab'Oluganda ne Nnamwandu abeeyaliko omwami wa Kabaka ow'essaza Mawogola Muteesa Bendikito Mulengera Simbwa Kalibbala olw'ebyobugagga bye yaleka naddala ettaka nga litundibwa abamu ku baana abamu ku balwetabyemu beekandaze ne baluvaamu oluvannyuma poliisi n'ebakwata n'ebaggalira. Olukiiko olutudde ku kitebe kya poliisi e Ssembabule lukubiriziddwa atwala poliisi eno lukumbuusa nga lwetabyemu munnamagye Brigadier Solomon Amanya gwe balumiriza okugula ettundutundu ku ttaka ly'omugenzi Muteesa Kalibbala saako oludda lw'abaana abaamuguza olukulembeddwamu Dr. Edward Sewanyana wamu n'abawakanya okutunda ettaka lino okubadde Anet Nabiwoko Njiibwa Sise n'abalala. Wabula olukiiko lubadde lugenda mu maaso Njiibwa Sise ne Nabiwoko Anet beekandagga ne baluvaamu nga bagamba nti terubadde ku mulamwa nga kino ekiddiridde abadde alukubiriza kwe kulagira bakwatibwe ne baggalirwa nga balangibwa okusaalimbira ku ttaka eritali lyabwe ssaako okwonoona ebintu ebitali bimu. Dr. Edward Sewanyana omu ku baana b'omugenzi Muteesa Kalibbala ategeezezza ab'amawulire nti ettaka eryogerwako kitaabwe omugenzi Bendikito Kalibbala yaliwa abaana 5 ng'akyali mulamu ne bakyusa n'ebyapa era nga bano be balitunze ne baguzaako Brigadier Solomon Amanya n'abantu abalala.
ze mutabani wa Kalibala omuberebere era omukulu mu lujja kintu ekiri mu family kikwatagana n'ettaka kitaffe ettaka yaleka aligabye mu 2014 ekyapa kikino mukiraba ettaka ligaba mu 2014 bwe yaligaba yaliwo abantu bataano naye yaliteeka mu system ya joint tenants nti omu kubo bwafa abalamu batwala ettaka olw'enteeseganya ennungi n'okwatagana obulungi batuyita mu State House batusomera engabanya ne tugikkiriza naffe tetwali ba mululu baganda baffe tubawaako ettaka era baguzizza abantu bangi nnyo nga ne mwami amanya mwali wabula sendikaddi wa John Mary Vianney akulemberamu banna abawakanya ebyokutunda ebyobugagga bya kitaabwe Muteesa Bendikito Kalibala agambye nti baakulwana nga bwe kisoboka okununula ettaka lyabwe kubanga nti lyatundibwa mu bukyamu. Tetujja kukkirizibwa kugobaganyizibwa ku ttaka kwe tuzaaliddwa nze ayogera ndi myaka 4 n'okusoba kwe nzaaliddwa kwe nkulidde ettaka eryo nga tulirundirako kopi z'ebyapa tubiina nga limanya ga kitaffe Bendikito Kalibala mulengera si tusaba kuyambibwa. Ettaka eryawudde abooluganda lw'omugenzi Muteesa Bendikito Kalibala lisangibwa ku byalo bweyale Kasongi ne Nakasagaza era Brigadier Solomon Amanya agambye nti ye yagula ettaka lino mbulambulukufu era mu bwerufu ku baana b'omugenzi be yaliwa era abo abali ku byapa. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ttiimu ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere ey'abazannyi abatasussa myaka 17 eya Uganda Cubs ekomawo mu kisaawe olwaleero okuttunka ne Tanzania mu mupiira ogw'akamalirizo mu mpaka za AFCON Under 17 Zonal Qualifiers eziyindira e Rwanda. Uganda ne Tanzania zijja mu mupiira guno nga zaayiseemu dda okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo eza Africa Cup of Nations Under 17 ezigenda okubeera e Morocco mu mwezi ogw'omusanvu omwaka ogujja. Uganda okuyitamu okutuuka wano yakubye Kenya goolo 5 ku ŋŋaŋa ate nekuba Ethiopia goolo 3 ku kiiso ky'embuzi nekuba ne Djibouti goolo 1 nga yo Djibouti teyanukudde. President wa America omulonde mu Democratic Party Joseph Robinette Joe Biden Jr. agemeddwa ekirwadde ekya COVID-19 mu lujjudde ku lutembe lwa TV ng'ensi yonna eraba mu kukakasa Abamerika nti eddagala erigema corona eryakoleddwa aba Pfizer teririimu kabi. Musajja mukulu Joe Biden bamugemedde newakadde lali nga TV zonna zimulaga butereevu ne yeegatta ku mumyuka wa President Mike Pence n'omukubiriza wa Parliament eya America ento Patricia Nancy Pelosi abasooka okugemebwa mu kusikiriza abantu ba bulijjo okukola kyekimu. Abamerika abasukka mu mitwalo 50 be bakagemebwa n'eddagala erya Pfizer naye nga kigambibwa nti abamu ebyokugemebwa babadde bakyabitunulidde kyamuli nga balowooza nti eddagala eriri mu kukozesebwa okugema korona lyandiba ery'obulabe. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa kakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Singapore y'ensi esinga endala zonna okuba ne bannansi abagagga ababalira ensimbi mu bukadde bwa $, nga bannansi ba Singapore 11 ku buli 100 bagagga abalina ensimbi eziri mu bukadde bwa $. Switzerland yakubiri bannansi 9 ku buli 100 balina ensimbi eziri mu bukadde bwa $. Kuwait yakusatu bannansi 8 ku buli 100 ensimbi ze balina ziri mu bukadde bwa $, so nga Qatar yakuna bannansi 7 ku buli 100 ensimbi ze balina bazibalira mu bukadde bwa $. United Arab Emirates yakutaano bannansi 6 ku buli 100 bagagga ab'ettulu balino. America ya 6 bubiri eri mu kya 7 ate Israeli eri mu kifo kya 8 okusinziira ku kunoonyereza kuno okujiddwa ku mukutu ogwa ANEC.